mbalamusiza nnyo banyabule basebo mwabale kubeerayo mwabale kuba muganda ly'ennaku enkulu amanya endoboozi akasembe Richard aka Ziza Bafana Raga Gold ebitiibwa byonna byonna eby'endongo manyi ffe tubiina twagiteekayo so kyetuliko abantu abatwagala n'abalina ebibuuzo bingi nti ate Bafana twagala otuwa endongo yaffe gye tumanyi okubanga kyonna kikola bwe kiti ekyo kyonna kyonna kyemwagala okubanga kibeerawo ng'olina abantu abakwasaganya ebintu bibeerewo era nga ffe abasajja omusajja ogenda mu maaso oba okuba strong oba okuba kintu kyonna kyokola mu nsi wabayo omuntu akuli emabega abasobola okukituukiriza ekyo kyoba oli so mu mbeera eno sintroducingako management yonna emanaging like as today ate mu mbeera endala era nga tukyusizaamu mu nkola yaffe Katonda bw'abadde tumusaba nti atuwe management n'atuwanga management agomba eridingibwa mukyala which is kiyinza okuba nga kyekyomugaso Katonda ekyatwagaliza nti kyekirungi kuba buli kaseera essala yaffe ebadde nti twagala tukwatagane n'abantu abatutwala mu maaso abantu abongera ku bantu abatwagala okuba nga batufuna nga bwe basuubira oba baagala mbagala nnyo nnyo ndowooza ebyange si bingi nnyo naye akaseera kano ketulimu kakubeera nga tubaako arguments zetukola n'abantu bano abapya lwaki tubikola mu maaso ga kamera mu maaso gammwe kwe kubeera nga ekintu kino kikakatako kubanga bulijjo ne tuba tukola embaga ebayo abantu babiri naye mwenna tubayita olw'ensonga nti ekintu kiba kitwagala obujulizi obuva mu kintu ekyo nga bulimu amaanyi bukyusa obulamu bw'abalala so mu kintu ekiddako this a big thing nti according ku music waffe nga mumanyi twagala kutalagagenda mawanga genda wala genda ekibadde kyetagisa byonna okubanga bikolebwa ebadde management eri farm okubanga ebintu bino era come 2020 yine esembedde mu mugenda okulabira amaanyi g'ebintu bino nga bikolebwa okubanga twongera step ku kintu ekiddako nebaza nnyo media n'abantu mwenna okubanga musazeewo okubanga mumpa amaanyi okubanga kino kikolebwa. Thank you so much. I love you so much. I love you. Yes. Okay. Omwogezi kino ekiseera kituzeemu si kya bigambo kubanga tubadde tuwulira bagamba omuyimbi waffe nti manyanga ayogera nnyo omanya bigambo biki so kati ffe twazze n'enkola eyazze nga tugenda kusosotola ndongo ebigambo bigenda kubeera bitono naye nga waka ye mungi kubanga buno obudde mu store tutandise dda okugira zi videos and audios kuba tusuubira nga buvannyuma lw'omwezi nga tutayo videos 2 mu programu yaffe bweri nga buli luvannyuma lw'omwezi tutayo videos 2 so ebipya bingi bye tugenda okuba nga tubatuusangako musuubire ebirungi byereere. Okay. Omukulu Bapta Masika Farida era nga Masika management as in Mumbuziza why like I decided to do with Ziza Bafana. So everyone knows Ziza Bafana has a talent. So he got the music, he has everything. So with that, I decided to support him in Salau management. So musubire bingi yentasobola kwogera. I don't want to talk too much, but what I want njagala kintu nga nkola nga action buli omu akiraba nagamba kituufu kyaliko kyekituufu. That's what I want. Thank you very much. Okay. Akadde kati yakoze ku page ngoyani wali manigezeko oba binda se bakadingira bimukya industry ngayo ndiruddemu but in managing I started with Ziza Bafana. Ekibuuzo ekirala bw'obeera luddawe watuufu obeera mu ggwanga lyattu Uganda era inkesi nga twetaaga omuyimbi gw'okusigira olina oba okusigira omulala I'm a Ugandan era mbeera Uganda but I'm a business person so I travel a lot. I'm traveling for business, checking on clients because ndi mulimi. I'm also a farmer so nondete I do a lot of things. Actually, mbeera ntambula in and out for business trip. Then you work anybody who wants me still so good than mbeera if it's business. Kibuuzo ekyokusatu mu contract yammwe gye mwasayiniza ne Ziza Bafana Bafana akomawa olina wamukungidde kuba tulaba abantu management esayininga omuyimbi sometimes mufunira ennyumba owokusula emprovidingira ebyokulya na buli kimu na buli kimu Bafana nga yiwa mukomezaawa just music promotion n'ebirala oba newapa okwasaganya naye Bafana nga ye akwasaganya ebintu by'okuyimba ng'omuyimbi
azini byogenda mu studio kola videos omulimu gwalina okola gwa kuyimba ebisigadde ebirala biba bya business then nze ninakola mulimu gwa management okumwanga ebyetagisa like byonna byetaaga ng'omuyimbi engoye manya kusula videos audios all the stuff byonna gyabifuna promotion buli omuyimbi kiyetaaga kyelina okola naye akole ng'omuyimbi kyalina okola. Thank you. Yes, boss. Chibuza mukyala. For how long have you known Ziza Bafana, and for how long have you been working with Ziza Bafana? That is my first question. Chibuza ekyokubiri kigenda wa Bafana. You've seen you introduce a management before. Tukulabyeko ngo oleetawo management omusigo egusoose otuwa bukakafu ki nga ffe aba media nti this time around eno contract ne management gyolesa otegenda kubeera bleached. Ekibuuzo ekyokusatu kideewo omukyala kyabyeerabira nze nerabira ebibuuzo byange biwandiike okuddamu ekisooka direct nze Bafana badde njambalaga abayimbi si posting ako en manager oba social media yange nti mbese manager yuni abasinga tubadde tukola fenna abasinga nga Magic Town yekwasaganya management akukyaleka ngambe powering okubanga ebintu byonna bitambula kati this wano change eriwo nti management running omuyimbi kati ye supervising buli kimu nti yeteekamu ennusu owetagisa nti duli management ebaddewo yabantu okubanga bamanaging offices ezo ezibeeramu okitegeera ezibeera nga bonoga nti radio TV weeri oba radio station esobola okubanga eri awo tekola nga tewali bagimanikola ki bagimanaginga so waliwo okubanga ekola nga nanyo yennyini yagikola ki yagiteekamu so kati kikyuse okubanga management eteekamu kyobola nti ogenda kuba olaba ebintu nga bijja nga mu byagala mu bikoleki bijjo ba mu bisuubira oba bukina okuba okubanga bitu kikola mu time yakyo mu budde bwakyo obutuufu. Okay, Masika damu ekibuuzo. How long have you known Bafana? I've known Bafana for a long time. Bafana mulabe, I've known him for a long time. Sorry Uganda, I'm not in Uganda, so Uganda lunsongwa. Bafana emyaka 5 yeah. As a friend, yes, as a friend, Gatulia, like we smile, we do everything together, but just as a friend. Gasi manager. wa Bafana since ngabashari ne ya Moses so ngabalia ate cheno baga mechi ate cheno baga mechi bana bano nya connection yangi kanjibawe Masika she's a family friend yeah si Masika no gomulaba wano you know you just ye muntu ntino she's the head, she's the official manager na ye aina bantu omulyoka this is a family business, this is a family thing, this is a big thing si kintu mbuno bana bantu berabye wali eri bichi bichinga mulimulira ngaba of course amuli gete okuyanga bitu wanachotuka chile kintu kimu ntinze nange ng'omuntu nonja bantu bakolegana nabo nkulakulanye music oba muteke nze kyemmanyi nti wano wekinokola ki okubeera so bofuna abantu bemukolegana nabo nga mukwatagana kiva ekintu kino kukwatagana kiva wala okitegera kiva wala namwe benyini nabo nyaba kute kamera bakuleta ku TV nga bagamba tuletere interview ya gondi bojireta tukuwa omulimu twetegera kuti kalisa wenu bewali no katisa wenu bewali no kwa interview kati bebakunonya kubanga kyakola ki kyatambula so kati becho this is a big thing whereby
eno family tuintroduce anko tuti management of course obayita mwenna ne tubayita twabayise ate mwe bali kujja mu time je twabayitidemu eyama nkubanga nga bagambe she's traveling obudde bana kikinga bomanyi biche biddako omuzina kale Google ekibuzo kyange kisembayo lwakuba Bafana wayogedde ate nefuna ekyokubiri ekigenda okubeera so important Bafana oyogedde ku kya family, she's part of family. Tulina family yo gye tumanyi ate nno kyemulina gwe mwenna abali wano muli famire yange abatali famire yange tebasobola kuba wano. This is the same family. We are the same family. Era nze naawe tulwanagana okulaba nga Uganda tugiteeka nze naawe. Ekibuzo kyange kifaanana n'ekyoli kye bamyutinze. Irene Annan. Zamba buze kibuzo. Amanya nebuuzi Zamba GP. Bafana kye kyakuleetera okutrustinga brand yo n'omukyalo oyo nga mupya mu industry n'ekirala omukyalo oyo strategy kiddala ze yaleese n'ogamba manager bano ngende n'omukyalo. Ekibuzo kyakabi nnyo nti Masika ye ndowooza ng'omuntu ebikolwa bye bigenda okukola ki okulaga. Kati nze ebikolwa bye mbimanyi kubanga ensi ye tenakola ki tennabimanyi naye kati nze mbimanyi kyobulaba ndi wano neeranise bulungi nti nno ndi sure ndi sure okitabo bintu bimu n'abazungu nti si byabaddugavu bokka kubanga abaddugavu baagatta dda amawanga amagatte abini baagatta bafune eggwanga limu lisobola okumaliriza omuyimbi waabwe. So kati nze ndi well convinced nti tulina ekintu ekiddaka kyale tulina bingi tetugenda kukoma mu kamera okuyita buli lunaku tugenda kuba tukulaga mu bikolwa gamba kino ekyo tukuyise mu kikolwa nti kati sikuyitangako bwe nti nkuyise leero otegere mu kamera ng'embaga bwekolebwa ey'omukyala n'omwami nga bali babiri beekwana bonna mu kitanda beebaka bonna naye ate mmwe musalawo abaki mmwe musalawo abalabi era embaga etaliiko bantu tekola kitenyuma. So kati obeera tubayise nti eno pati yakubeera nti nno kati mbalaga abantu bano abakirimu va kubiri nti oba nonkubuzaabuza nenkuzo kati bano bakirimu be bakimala ekintu ekyokuba nga omuyimbi akola ki agenda mu maaso kuba Bafana bwe bagenda mu maaso eggwanga liba likola ki ligenda mu maaso. So abantu bangi abali emabega wa kino ekintu kyolina omanya naye nga bano abayimiridde wano omuyimbi ne manager be official b'ekintu kino gyendabirwamu oba be balabibwako mu maaso. Kye tutamenya kubanga ne muggulu yennyini ebifo byategekeddwa ebyokuba nti kati wano wennyini twategeseddwa ne muggulu tugenda kukola ki wano ku nsi ebifo byonna bye muzimbye mmwe mubizimbye tuliwo ffe kubijjuza tubijjuza muli konkushuwa nga mutegedde oba mujja lwekyo ekiri ekyakyo ekituufu. Iffe tulina music tulina na buli kimu tuli ba actor tuli ba entertainer tuli ba movie star tuli ba biki naye byonna ebyo binene byemulaba bijja nga tubayita nga bituukiridde mujje mujjuze ebyo ebifo nga kyemugenda okulaba kitya ddala kyekino kituuze wano nti bano abantu tulina ebintu nze kati Bafana ndi multi talented nkola ebintu bingi nnyo ebintu byonna bye nali nkoze okuva nga nkyasoma okuva mu primary okuva mu primary okugenda mu secondary sibikolangako. Nze ndi musajja akola ebintu byonna kuva kuba kusomera nali prefect nali mukinga nkulembera mizannyo nkulembera biki n'abantu bennyini abamanyi tebananjogerako bintu byamanyi bituufu kwate munaba wabudde naye nga kino ekiddako kyekyokuba kati nga twolesa ekinyuzi ky'okubanga tutuukiriza ekyo kyennyini gwe kyolaba oba kyoyagala okumanya oba kyoyagala okulaba n'okutegeera n'okugoberera. kola ne iragaba lukwago anko advocates contract ya eno tugitaddemu obuwaayiro obw'enjawulo obugenda okuyamba okutambuza artist okugenda mu bifo going places. Sijja kuyita mu buli kakwakulizo naye obumu ku obwo okukwakulizo bwe twataddemu obutabeera mu contract z'abayimbi ne bamanager obw'enjawulo nomuli akawaayiro aka termination ti previously ba artist babadde owulira nti artist yagobye manager yagobye artist naye mu eno contract tutaddemu akawaayiro nti oli waba ayagala akoye contract akoye okudiringa ne munne waliwo byalina okukola atanaba kutaminatinga so tasobola kutaminatinga brap alina okumuwa notice oba tamuwadde notice alina okusasula sente zebakanyizaako bulungi
nendala kozi agreement contract ye ya myaka 3 naye twataddemu akawaayiro aka renewal nti emyaka 3 wegiggwako basobola bajja kukomawo mu ofiisi yange tudule tumanye twongezayo okumala bbanga ki oba tukomyawo ebintu bwe bityo kozi nekirala tutaddemu akawaayiro akalaga nti manager waddembe okusayininga omuyimbi yenna omulala mu management eno so tebamukugira kuleeta abayimbi balala mu management obwe bumu ku wali sena kuyita mu bonna kuba bungi it is a 10-page contract sigenda kuyitamu bonna but basically tuyanze